toli mu kwegaggawaliza mu struggle. Ate ntya kyogamba nali mwavu ani wali Katwamba. Kyogamba nali mwavu dika naawe temwefula abatamanyi. Waliwo kyosobola okugamba abantu. Naye ate Katonda ayinza okuba nti ebintu ebimu yabikola abigenderedde n'atuteeka mu maaso g'abantu ne batumanya nga bwe twali. In any case nyongedde nnyo okwavuwala nnyo bukyanga neewayo okulwanira ensi yange. Sikinenya ku muntu yenna, nze nabyetuma ng'era bwe nsaba buli omu yeetume. Naye era nze naawe tukimanyi kubanga kize kifulumira ne mawulire ti Mwami Museveni ayita ono n'amuwaayo zino, ono n'amuwaayo zino, n'ono n'amuwaayo zino, n'amutuma omulimu. Bwewaawo omulimu gwamutumye guyinza okuba teguli mu lwatu, ne bw'ogoberera ebikolwa bye omanya lwaki bamuwadde ssente zino oba ziri. Kwegatukirize tusigalire ku ekyo nti opposition ddala tukolamu musimbi. Nze nno saagala kukitunulira bwe ntyo. Waliwo aba opposition, waliwo n'aba opposition. Bitaggulule. Opposition be bawakanya. Opposition, kifo. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atandika kubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement, abagala okulanga, abagala advertisation kolera naffe kubalangira business zammwe, okola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mbamuyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka, mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo, kimanyi mubeerako nnyo, muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo kwagala amayengo ga channel eno, mbaniriza mu abana subscribinga, mu abana likinga ne musharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.